amazzi n'engege toyinza kulowooza nti walibeerayo olunaku ne baawula omukago n'akyuka yegatte n'omuntu batokosenge gaaliibwe kiba kirooto kyantiisa okuloota abasezi nga bakwebagaze nange omukago yantunda okunda gw'omuwala liiso lyange wantunda nalulungi gwe ŋŋamba pulezenta wa tv emu kuzisinga wano bwe yaweerezanga liiso lyange naŋŋamba nti omutuufu y'oyo kimuli kyalowooza bwe yasiibulanga nakuba kabaayi ng'aleka nkoledde konze nninda ky'omugamba era ku wiikendi olwamusanga n'entokota teyakaaya naye wabula nambuuza nti buyondo nonsobola konze ŋŋenda kukola ekyejo bwe nkuyimbira obuyimba obukuwaanawaana naddamu era nambuuza ky'ogamba buyondo genda kunkuba empeta konze ŋŋenda kukuba empeta lagadi gyayimba n'ebyenda bikwetokote twasiiba mpoomerwa futa bwazibeera n'enkeesa nga ndi mu ssanyu wabula enkeera abaali mu kiyigo kyenva mulaba ku tivi ng'ali mu kkola ngali mu kiyungu gy'ali kyava mbuuza nti bebe ondabye ndi available nnyo onjagalira mbaawo everywhere you go omusambwa gunnemeddeko kuntwala ku buko mu nnyanja Red Sea bino bintabuseeko mudduukirire kuba kati nkubye wuli kunnemeddeko kuntwala ku buko mu nnyanja Red Sea bino bintabuseeko mudduukirire kuba kati nkubye wuli basajja bannange tudde ku nkatu ku luno kaweddemu musambwa kugenda kunzita eggulo yakomyewo asanyusa era n'akantema mbu kitaawe yansiimye ayagala kundaba yansalidde n'ebintu byennyina obbawa tinsooke nsaddaakayo fasiti booni wange abazadde b'emisambwa tebazannyazannya omutwalo bansabye mmange gwe mbampaayo buyondo n'omala ogaana ogenda kiraba kojja wange namulabye alookeera musaayi gwo abange munju n'empedde obuko bw'emisambwa bunyinze ono televisioni gaalo ambuzisa emirembe bannange omusambwa gunnemeddeko kuntwala ku buko mu nnyanja Red Sea bino bintabuseeko mudduukirire kuba kati nkubye wuli gunnemeddeko kuntwala ku buko mu nnyanja Red Sea bino bintabuseeko mudduukirire kuba kati nkubye wuli emiyayo gyesibye wange kosa eggana ly'ebinyira nningali muzo ono omukambwe ennyabiika n'amagi ne galulirawo ebyana eby'ekiwugulu ate yaŋŋamba akende byogera nti alinkuulamu omutima yeetazannyazannya alagira timba n'enziniramu nga bwewereekerwa enduulu eyo oluleekereeke okukwatuka okunene okwembagirawo kumufuula wa bbulu n'ettaala ne zejjaku mu mboneka y'omwezi amenkamenkamu wansafuuka kyennyanja mwana muwala ate yaŋŋambye nti anjagala nnyo ateekateeka kunzaalira baana babuwe okalabye n'okawulirawo kategedde bulungi nnyo mwebala okubanga kwemulinnyo ku BBS Fayina eyaffe mwebala okubanga mugyekanyiza ddala bulungi omukola ky'amaanyi era nga kyamakulu nnyo nnyini ddala ababadde mu masinzizo mukuliko ey'ennyo ngamba bakato kyabalokola abakristaayo mwenna mukama katonda omulungi ali waggulu ayisa amazzi mutaka ne gatalumira yebale kubanga abasoboseza okugenda ne mutendereza ekyo nno kirungi ziri 8 ziyise ku ssaawa 8 ekyo kitegedde bulungi nnyo nnyini ddala bwebyo bwe bityo bitambula ba Seventh Day olunaku lwajjo matereza mukama katonda makoze kirungi nnyo nnyini ddala abaisiraamu abasala jjuma mungu akibabalire nnyo mwebala okubanga kwemuli nnyo abastreaming live tubagala nnyo nnyini ddala mwebala okuba kwemuli abaweereza message mu advance mukoze kiyitirivu nnyo zo ennaku z'omwezi ozimanyi ziri 14 guno omwezi gwe tulimu gwa 7 mwaka gwa 2024 kiba kitegeeza nti ennaku 17 zokka ezibalayo guno omwezi nagwo tuguwumuze wali ekyo njagala obenga okiteeka mu bwongo obwo omwaka okuva lwe gwatandika okutuuka olunaku olwaleero otambudde
197 mukyo kitegeeza nti 161 zogenda okutambula okuvulwa okutuuka ku Christmas y'omwaka guno 168 okumalako guno gwennyini omwaka erinnya eryange nze Sava Sewakyange nsale ku Salongo Music Lwembuga buntu bulamu bwa Nemeso Geja programu yakadonkamu yekuwa vitamini nga toyise mu kyakulya oba kyakunywa butereevu nnyo awo nno n'osobola okubanga wegazaanya bulungi nnyo ng'oli ku BBS yo awo mu ddiiro lyo oba wonna wosinziira oba oli mu saluuni oba mu bbala wonna wosinziira okubanga ogyekanya awo wenjagalira ddala bulungi nnyo akayimba ketutandise nako kapya tukamunya n'amafuta ga studio ka mukulu bamuyise Buyondo Edi oba Edi Buyondo kyoyagala kyosoosa okawulidde bulungi nnyo naye nga gwo gunemeddeko alaajanye nga musambwa n'olwensonga eyo abaana bano balina obuyiiya obwannamaddala bulungi kyova olaba nga tugamba nti kadongo kamu yeyeka abaagala okwoza booze nga mwabo naye ng'omwana yazze yakireese bulungi nnyo kale sijja kwogerera nnyo olunaku lwali kuba tumusuubira okubanga anytime from now tujja kubanga tumuleeta tumukyazeeko asobola okulabika nga abannyonnyola ddala nnyo biki ekyajja kitya abange bwekito bwe kiri olunaku olwali ebigambo bigenda kubeera bitono nnyo twali tusuubira abagenyi basatu ne tulowooza nti okusinziira ku nnyimba ate ze tulina nga mmwe muzisaba mu kyo ne tugamba nti nedda abaganyi bano tusalemuko naye nga waliwo gayi gwe munsabidde obudde Abdala nga bagamba yayimba abasomesa naye ngenda kubanga mubawa naye ennyimba ezimu ze munteeramu endala tazirinaako vidiyo kitegeeza muze muyinza obutazifuna naye nga ngenda kubanga naye mubaleetera musobole okulabika nga mumwekkanyiza ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala kayimba kengenda okubanga nzizaako ngenda kubanga nkawa abebboza mwenna mbatumiddeko nnyo mbabuuzizaako nnyo Boza Bugayi muli mutya mwenna agamba ki omukulu Sekabira Moses omwana w'obuwala Namboze ali atya batulabire bonna abali saidi awo n'abatudde ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono bonna tubabuzaako tutumiddeko nnyo akayimba tugenda kubawa ka Sekabira Moses oba muyite Nafuka nako mukalabe twaliranya mayumba ye lwaki nkoogerera nga sikabawa kankabawe mukalabe ddala bulungi nnyo naye nga programu yaffe yakadonkamu kutukisibwa kuba naffe abawava wota abakugamba wenywera ova wota ogogola omubiri gwo ebintu bitambule bulungi nnyo maliddadi sana kaka akayimba twalirana emmeme tezalirana kaka akayimba kamwe mukama bwe yali antuma saakimanya ndifuna lumbe nze mu kitone kyange kino nange saabongoota nate okujemera eyantonda mujemera olwongoyingewa konze kaneekole Sekabira omunaku anaalimpa ne bakyula nga bagiyombera n'omulimu okugukola tototyanga be bakugeya bujja kutyanga banjalangalo n'amatuzi bikira nze emyaka gye mmaze ku nsi kuno teri mulungi ani ntandise weyitane mulirwana abeewo saagala byonnonyumiza mpozi nsooka kwebazamu abalina emiriraano egyagala namubeeremu eri eddembe mu kino ntuuse kwatula bannanga emiriraano egy'ennyombo mibi egizaala obulogo lwaki muliraanya amayunga emmemme tezaaliraana bw'oyambalako obulungi mpalana omukazi kasiba akaviiri mpalana lwonyedde n'otamiira baseka bw'oyambalako obulungi malogo nga ne banno be mwaliraana kaka akayimba kamwe ebugerere kiri kiti eyo abebusoka akabuuzo kaako abenkole nabo bagamba obebunyolo kiri kiti eyo enensi tekungulwa n'ebyokola okunoonya eddembe olaba abazimba emitima so nga okulabalaba oyambe famire yo lyagamba okusukka ku nzintaana mukama tali basonyiwa munno okumuolesa amabojje ge ne gasigala nga gabonaabona amagombe gemulaba bwe kiba kyambala ekyo mpaawo atagenda kwenanikamu kiseera kye kitannatuuka galiba amawogolo ge galigenda okubika manya ne bw'oliba omugagga ekizakitire n'omulogo obujja kukyonyumira ekyambalo ate nga bangi bendaba balesa amataka n'amataka anapimirwako efooti 7 kati nno ebyensi byansi naawe ojja bireka nga wanzita ate babitwala abalala mukama kyensaba otutaase ku nsi empalana zifuuse empalana
bw'oyambalako obulungi mpalana omukazi kasiba akaviiri mpalana lwonyedde n'otamira baseka bw'oyambalako obulungi malogo ne banno be mwaliraana abibudu mugamba kyeyo ebuweekula akabuuzo kaako Okay, osobola okulabika nga okalaba bulungi otwaliranya mayumba akayimba ako nakaweereza akabeera ebboza nti kabanyumireko nnyo nnyini ddala ka mukulu bamuyita Moses Sekabira oba muyite Nanfuka bwekito bwe kiri ekitambula omukulu John Bosco Kiza wali emubende ogamba otawe bali kubanga kulinyo ku BBS Fina yaffe bali kulabika nga ojettanidde nnyo ate nange nkutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo ekyo kyamaanyi nnyo nnyini ddala agamba ki omwana w'obulenzi omukulu Geoffrey kutumiddeko nnyo mu URA ogamba otawe obongo oli bulunyo kikola amakulu manyu message yonjirabye bulunyo nyakubanga ngisomako mu katono nnyo awo maaso ne kasooke funa esimu 2-3 obutasukka ezo nyini tumala okulabika naye toyogera biyitiridde nnyo oyogera ebingi kansetinga kompyuta ekutemeeyo gwe wenyini okiwulire ojja kyeyasimula njagala ojje oyogere mannyago osaba akayimba otumire abantu abatasooka babiri kyekyo kyenyini ndowooza tutegeraganye ziri 15 eddakiika ziyise ku ssaawa 8 tugende maaso ani ali ku layini omukulu ogamba otya ndabirako nnyo abali wali ku mu Centenary wali wanyi wanyi sebo okay waliwo naga twagala okubanga tubuuzaako nnyo katulwalo ku BBS wanyi sebo ogamba otya Kyalongo wendi mukulu ogamba otya sebo ndimulungi Paulo kiri muttu osinzidde wa nsinzidde Kalangalo Seta Namanoga muli Kalangalo Seta Namanoga tukwagala nnyo ekyo Kalangalo kiri side ki Kalangalo kiri Mukono district eno wansi Seta Namanoga eno Namuganga Namuganga yesebo bali batya bakwagala nnyo ate nange mbatumidde nnyo era mugwegera basande weewuti obudde weewuti yesebo tebakakubbirie kayimba kikoyagala kababugaane njagala obampera akayimba ka Kafeero Junior konna Kafeero Junior konna kale nja kukikola yesebo mba mukama kuume nnyo nono agambye ntuno Salongo nkwagala nnyo mpayo akayimba ka Paulo Kafeero kampala mu kooti konna omukulu Geoffrey mu URA ngenda kubanga nkakuwa no problem ani ono kasugire nyono kubita ligondero kugwa muli mutya ye tuli mu tuweleza seo feno tuli mu kadogo kamu ate ye wammwe tuwuliriza tube tulaba mulaba tufunye nnyo kulaba Salongo ku kadogo kamu okoze bulungi okwesiima nange wendi wano sina mutawana esi weziri ogutali musango ndi mmengo nsaba kayimba ki agawalagana mu nkuubo wangi agawalagana mu nkola talina vidiyo tukoze tutya nafuna yakawalakaga konna amina nnyo mukama kuume nnyo neyemusuka kale sebo awo ne tuvaawo tweyongeddeyo mulawo mugenzi mali eteganya aga nti kwali nnyo abagala nnyo nanyi Land Rover ono n'agamba ati onaganda Salongo okutumiddeko nnyo n'agamba nti nze Walukaga Sande Tata Hannington agambye nti ali wali mu Lukwanga abali mu Lukwanga bandabireko nnyo nange mbatumiddeko nnyo bonna nti mbagala nnyo bebale kubanga kwebali nnyo agambye nti muzeeyi kwali nnyoka Muzeeyi Kasumba Ivan Salongo Mubiru n'agamba bonna kwebali ne Kalule Brian tata ani ono kitegeeza no tata pako simutegedde bulunyo naye nga bwekito bekitambula kale katugereko mu kayimba katono nnyo bwe mba nnyina gwendeseeyo nga nagambye namungerezaako eri mu maaso nze mbireeta nze nsalawo nze mbijjawo nze nkola binyuma katugende mu kayimba mujja kiwulira oli bwe yabaga nti mujja kiwulira nange mujja kiwulira nti mbikyusa toli kitakyuka wano
Bamwise Prince Jova ukafero manyi ganjegero mkunja safi akayimbe yakasabye ndozo kafunye bulunyo omukulu Geoffrey wali mu URA akayimba ko ndozo sobodo kulabika ngo kafunya dada omukulu Magembe akako kagenda kubaga kajja wali mu Centenary Banka Lubaga ali atya kisache netumtumide konyo tumubuziza konyo Fatuma kibi kiriwo uliotya oli bulunyi nyo tubabire konyo kufeza Damali tubatumide konyo tubabuziza konyo ali atya waswa musitwa mwena tubagala ebitagamika tubabire konyo kuteo titumwagala nnyo ebibwe bityo bitambula side eno kayimba ndabagambye ndindo abantu bali basobola okusinzira ku nyimba ezo nyini zenkuba nga mumasaba mbanyina okubanga anzikuba zigweyo nolensonga eyo nensazamuko ababiri omu nengamba tikaje abasomesa nagambye oluyimbo olusigenda kubanga ndufuna wadde wali naye nyini akimanyi bulunyo naye nja kubanga kubirayo wakiri olumu obebiri ku nyimba ze ezo nyini ze yayimba osobola okulabika nga omulaba nyakumba muguli akagamo ke wangambe ke wewunya ko yagalamu enyo ndoza kunyimba ze obatandike na kayimba chi oba kantandike na kayimba chi kale mukulu kayagala ndoza kanka kube omukulu ono sobola kulabikanga atubuza ko mu dakika ezo ezitugwanide oba ezimugwanide tulabikenga tweyongerayo bwetu mpola kona tuve wano Gavumenti ya Uganda yamba abantu bafuga tuli mu matiga abayina makaka timbu twenjera yegono tufuga otya basula mu ngudo Katikkiro wa Buganda nkusabye osomesa abantu bannannyini ttaka bagumanya ogw'omulamwa tena Uganda tesose kufa abalimu okuva edda nedda obusulu bwatoolanga MP ekyabalonza ki ebiba bitulemye muyambeke n'abantu naye ku kyettaka mmwe mwandisimbye kuuli nga mujjukira ffe twabalonda abataka waliwo kanonza kannemye okutegeera waki mutusengula poliisi ebaako yandibaako n'akakwate n'abo abazigu mutubonyebonye naye tetwazisa musango Wendi kagumba kankeje nagana okumirwa wendaba ensobi ezizeera nga mpabula palamenti omulimu gw'omulimu ki mbadde kyabalonza kwe kututeesereza mulira muyombagana mwekka bona alangira munne bwe yalidde ettooke mu kifo ky'okulya ettooke ng'omuntu lwaki tookola ebyakutumwa abo abalala mwenna mwali bangi mwenna bajja okusaba bwe ne baakulondamu nga balaba osobola watabikoze ebyakutumwa gw'oli bubi emyaka 5 eginaddako n'olyawa kano ate akatalekeka gamba aba MP ab'eryantonde nawe RDCO w'eryantonde abantu b'e Nabigoye bali mu lusuubo gamba Nabigoye eri ekaliiro waliyo kamujja ettaka yafuuse ekizibu nammwe muyiteyo mulabe nammwe ensonga abantu emufuga bali ku lusuubo
lule Abdala mbasedde n'eryande Esterefina yaffe nyini tobuuza kibuuzo kyonna sanga Saudi basategedde mukulu Mwajuma mukulu Abdala Lule mulese Mwajuma Abdala Lule mulese oba mbadde mumanyi nti nnimba musajja yangamba nti oyo mwetaaga nnyo akayimba ke kankolera naye akayimba ako mukulu agenda kubanga atubuli oba kalina video naye nze sigirina bw'aba ye agirina tunagikuba olulala lwonna bagiyita mukulu sooka obuuze ku bantu lule aba BBS bakulabeko abawuliriza ba BBS fayina mwenna rediyo y'obujjajja rediyo yaffe gye muli yonna Uganda bigasewa musebu kugamba tulina gakyawula muliyo mutya nno bannange mwebale gye mutuusaako engalo mwebale kuwagira rediyo yaffe eya Buganda telefayina yaddi telefayina okay awuvaawo njagala kumanya ekya abasomesa omwami bamuyita Mwajuma yabuuza n'agamba nti wasomera ekaliro wewa kaliro kirya ntonde oyo nno kirabika ye akulinako ddata yali ali awo n'awuliranga wagamba nti nno omukulu oyo n'omwewuunya nnyo nga nasomako naye ekaliro n'abanga muyimbi n'agamba nti muleete era waali nnyo waali wano ye Abdala bakuzaala yantonde ekaliro ekyalo nabigoye musaza lya Ssaabasajja eryekabula kazi ku mupiira mu musemba tukwate ekiti omukulu wayogedde okuyimba okutandika bbanga ki okuyimba kuno okuluddemu naye nga nzija nwanagana n'ebintu nga bwe mbimanyi bwe kityo bwe kibeera lwanira obukoole osobola okuuka n'ejjembe naye tugambye nti bubanga ddala oze okola ekyo kikola amakulu mangi nnyo sokoleke soma bakama bange kiba kinkoze bubi bakama bange bamanyi beba abalaba ennyimba zammwe bebakama bange abalaba ennyimba zammwe ono agambye omukulu sebo okutumiddeko nnyo mwami Magembe wali mu Centenary Bank agambye nno kwendi nnyo n'agandi Saalongo gyebaleko n'agamba weebale nnyo okuweereza sebo bakusiimyeko ndowooza naawe naye ng'agambye nti mpaayo ne kayimba kale ngenda kakuwa mukulu ngenda kakuwa nkafunye bulungi nnyo nyiri ddala ekisaa kye mundabireko nnyo Onyimba zo goze wandikira bazikuwandikira ndi muwandiisi oli muwandiisi ate omuyimbi ekitone kyo oli okyesigaliza oba kigabanyizzaako omuntu ninayo abaana abato emigi emito gy'osobodde okubanga natula era kati we tuli waliwo ekibiina kye tulina ekitutambuliramu nga tugenda tukola ekibiina ekyo kyogereko bakiyita Featherland Production bakira batya Featherland Production tulinayo tuzanya ne firimu bena tubikola byoda mbikola ani director wamwe nze kennyini gwe kennyini musajja ono bw'abanga ali awo nga tayimba otoyinza kulowooza nti avaamu ekigambo naye kikwewuunyisa nti bimala ne bimuvaamu kyovulana kati muwombeefu nye wamwe oli mwana wakumeka nze nenga wa mukaaga naye omukaaga nga tibatera kuba bawombeefu gwe kyajja kitera noba muwombeefu katonda yabikola naye ate bwe ntuuka mu kuyimba ne benyimbira ate oba muzibu nnyo kale omukulu ono nja kusaba abaana era muba mukyayagala bati mukyayagala abaana era twagala mwagala naddala okusinga abazanyi ba firimu enamba yo ekola oba tekola bulungi ddala ogirina mu mutwe oba togirina njirina mu mutwe kisome essimu eri 0753 nkaaga 12 48 0753 60 12 48 kole mukulu nono mwami Magembe akayimba yasabye ka Sergeant Kifulugunyu Kifulugunyu naye nga nakafuna video n'agifuna mukulu toyagadde kumpalanira bwere nga sina kyenkukoze naye nja kulaba kyenzizaako kale kafuneyo ku kayimba akala ak'omukulu ono kayimba kyakala koyina nyimba nina nyingi naye waliwo kiseera kyakaawa bwe zewerekera tofaayo katugende mu kiseera kyokaawa naawe okaawe nga bulijjo bwetugende awo oba muzibu waali nnyo kale kiseera kyakaawa Kukaawa beja tumogenda okutukiikirira naye nga byabalema kino ekiseera kyakukaawa beja tumogenda okutukiikirira
okutukiikirira bwe biba byakulema vaayo yebaseruganda muli mutya mazima muli omu gyasula gyalabira ebizibu nze wange gyensula nze binsuza ntunula kyenvudde mbaka gita nzizembawo ensonga bendi omusomesa alumirirwa abantu nze bwe ndaba ensobi sijja kubiikirira erinnya mu mpita eryanakamontette ne bwe kinanyo kyakirinzita nkimira kino ekiseera kyakukaawa bwe gyatumogenda okutukiikirira naye nga byabalema kino ekiseera kyakukaawa bwe gyatumogenda okutukiikirira bwe biba byakulema vaayo buli mbuzi ku nkondo kyolina okumanya naffe twabalinda etaano egiyise timulikomawo buli omu ku nkondo kano ke kaseera okutuvunamira abakozi obulungi muteeserezo mwe temukitya tujja kubazaayo naye yali amagine yeesubye omuwula abaganda bagere okalyadda kaddaga kino ekiseera kyakukaawa bwe gatumogenda okutukiikirira naye nga byabalema kino ekiseera kyakukaawa bwe gatumogenda okutukiikirira bwe biba byakulema vaayo Okay, akayimba ako waliwo omukulu akutumidde ennyo bamweta Muzeeyi Katula. Muzeeyi Katula nange tumiddeko nnyo ndabirako nnyo ku bantu bolina baawo ali atya faati mwena titubaagala omusinzi okubanga mwekkanya BBS fayina eyaffe. Muzeeyi Katula nno muyimbi munno mumanyi KBS TV siyo simanyi Muzeeyi Katula kyemmanyi nange onakubuuzizza laga nti enamba eyo oyagala yayagala yabo bosobola okuwandiikirako esebo kakati enamba eyo gikubeko bona ogikubako tujja kubanga tuwuliziganya nga tumaze okuva wano nga bwe tugikuwadde kale kyonooza kitegedde bulungi nnyo ndooza nga bw'otalina mukyala nolesikuba kutumira aninza okuba nga sirina mukyala oyina nsooka kutumira muto wange oba muganda wange Saalongo sewava sewakiryanga nezaako mukyala wange eka amanya ne bwesiigogera akabadde kakodi abaana bange mwenna bakozi bannange nga bwe tukola mu Fezan Production wera bwenna nga bwe tukola balazi ba firimu abayimbi bonna buli aliyo nga wakadongo kamu nkutumiddeko nnyo naye nga kyesigenda kwerabira abeeyantonde kaliiro mbatumiddeko nnyo era kwebali bakwekkanya bakulabira ddala naye nga Desemba tujja kubeera ffenna nze njagadde kugamba nti no okoze bulungi ndowooza si kulwanga oviiramu awo omukyala ndowooza n'omuleke erinnya n'oli sirika naye omulala tayinza kugajja omuleete waabwe bamukutumira erinnya naye lireke omukulu tubadde n'omukulu bamuyise Abudala noonyezaayo Bladina akayimba ka Bladina omwami Magembe ke yeetagira ddala akafune bulungi nnyo ng'atudde mu ddiro agambye n'omukyala we omulungi ennyo n'agamba nti nno ffenna kwetuli nnyo ebyalo nno byammenyedde wano byonna ngenda kubanga mbikumenyera awo nga nkomyewo nnyo nange mwagadde mukulu nange nkwagadde webale okubanga ddala mwenna kwe muli nnyo awo n'agamba nti yeye mukiise waffe ebyalo byamenya agambye ekyengera njabimenya nga akayimba kamaze okugwa kankalabe aka Bladina naye nga nano naga nti Saalongo mpaayo akabikiwa Big Daddy nja kubanga nako kanoonya bulungi nnyo kaweerezaako nnyo abantu b'embiko nakibizibu nabona ntino abaagala nnyo ono n'agamba ntino Mukasa asinzidde Saudi ayagala akayimba kakatamiira aka Jack Kizito ne Sebale naawe webale nnyo ono n'agamba omwana tukole tutya ng'afudde agamba ka Farida Namitala kale koyagala kwobompa kubanga abasabi bo bayitirivu nnyo naye olwo kati buli ngenda bukubadde naye kati tusooke bano kubanga mbasomye mu lwatu tewali kyakikolera kale bwe kitube kitambula
nze nga zinsanze Chichi omwana gyafiiridde eri bunayira tukole tutyo okumuzeeka ani esimu gy'owulidde evuga olugikutte munange ne bakatema Ntichi ky'omwana wo Jime yagenda okukola taata lutemye era omulambo baguterese baŋŋambye tugukime guleete gyeguzikibwa mwana wange tosooka kaaba sooka osirike ate waliwo bino byetagamu mane okusobola okumukima naye awatali kaca tutunde kakiyo munaava ensimbi obukadde bubiri bwe beetaaga kati emboozi zirimu ensimbi omuntu wawa nalabye zinava luddawa mpozi tusinga TV kyokka TV teweza muwendo ogwo awo embuzi gye nalunza yali lugenda ne poloti y'ekyemmanga mwami giroyiye z'obwongo bulowoozezza ekyo mwattu giroyiye omwana wange uno yankubye yenyini kamukwate mama w'abaana halo Hello? wangi sebo Hello? nkuwulira sebo yogera Eno bayitako Tata Jime. yenze kennyini taata Mwana yamwe yafudde ebitaalo. kitalo nnyo sebo Nenze kulina kiteeso wano. teesa mpulira Gwe tanyiige. nedda taata Gwe tekunyiige. taata yogera nkuwulira Waffe muntu bwefebera. wangi Waffe muntu bwefeba pate. ekiki Waffe muntu bwefeba muchomo pate. Supu kabisa. Nze gubawemu miliyoni nyawano. Mwana yamwe ebadde nto erinamu masafu kabisa. ekyo tekisoboka nga mumulya mutya mwami sooka olinde Wange tebagenda mpulira bamulidde mpulira masafu tuli kuki mwami ki ekigenda mu maaso okulya omwana owange tebasobola mulya tebajja mumukombako ekyo kigaanyi producer Max mukyala wange omwagalwa essimu gy'owulidde yeetandikirewo ku binyumya bino bikwasa n'ensonyi mpulira n'ebyenda bitandikiddewo kukankana kati mbitandikirewo nze kiki ono omwami gw'olidda kuba aŋŋambye okukola byesikkiririzaamu nankabadde tuli baavu nnyo naye obuwango obwaffe si bwe bukola aŋŋamba nti omwana bamulye bw'olwokuba obusente miliyoni zinnya zijja kontana na buwangwa omwana tumuleeta aziikwe wamma mukyala mpeeza kabuuti eyo tugende tunoona omwana nva ku batumba ne mwami tosooka kukuluma ebintu byenfuna era osiira n'abaganda bagera obwayise ne yesu zeyeza engero olina ozijjukira miliyoni zibbiri zitulega batuwadde nnyaateera oyomba obwavu butulumya okungumuka kyolabanga ekisiraani gwandibadde omukisa mwami zukuka kyonfeebya miliyoni nnya zanditandika enkyomulimu n'obuwangwa bwonyumya obwoziika ekijja kikulemya okulima era nze ndaga owange maama w'abaana ate mpulira ng'ayomba ogwo mulugu bw'ogwagala okutunza ne mayiti akyonswaza bumiliyoni buna bwe buti bukumale mwesa salongo mazima gw'olimbye lwaki oyagala okunsobya ennusu obwo obukopi bwewamu obutaagaliza lwaki oyagala okunzisa ennaku mpaawo magombe gaza olaba ne fiizi tezivuddeeyo ogamba batuweemu ennyanga oyomba byenkugamba birimu amakulu gwe makulu kingonfiiriza ssente kyenkugamba kintu kya buwangwa obuwangwa babulya onyumiza amandaazi saagala kumanya batuwe ssente bannange buno obuwangwa bwe tulina okuziika tonyumiza buwangwa buwangwa babulya mbuuza
wulira gwe obuwangwa babulya ekyo tekiddangamu Salongo nze ku ssente entabuka twetaaga ssente otuusa okukuba oluyi Salongo onaalukubako bukubi naye nga bazituwadde nnya obuwangwa tulina kuzika mwana ate n'abaana baffe n'abantu bonna abatuli ku kijja lwe tutya bwe tulalambulako yes ekyo kiru nnyo kyemukola kikulu nnyo mwebala okubanga ekintu kino mukinywererako ddala obudde nange bwe buntwala emisinde ennyo nange nensitandika okukitegeera nti bweba buntuta emisinde mba nyina okubanga nvaawo ate bwenvaawo ne mutandika okukolima n'okukkuluma nedda ekityo sibe kina okuba wiki ejja mba nja kubanga nkomawo obuyimba tubukube okujjako kyenyinza okubanga mbasaba nti bw'olabanga oluyimba munno alusabye ate kati gwe toluddamu oluleke omufuna bulungi nnyo okujjako nga nabagambye kati nga bwenjagala okubanga mbagamba nti nammwe kenyininyini wiki ejja mujja kubanga mutumirako nnyo okukola vidiyo yo naye nakugamba nti no togikwata bwoti simu eyo olina okubanga ogikutte bwoti osindike obaka osabe agyo akayimba kamu kewekakasanga kalina vidiyo kijja kubanga kikuyambya ddala nnyo nange oluyimba olwo okulabika nga ndukuba nnyo ate bwolaba nga ndukubye nnyo ate kati tolusaba gwe saba olulala oluddako kitegeeza muleme kumbuuza mbiibya omukulu kaduna byogamba otya bwebito bwe biri munnange bino ebintu bwebito bwe bitambula tulina kyakikolera kale nyakulubanga mbasibulira wano mbagazi olunaku osinga okuba olujja olujjudde ebinene mukama katonda abampere ebisinga okubanga mwetaaga nnyo nkoze n'ekimwana obuwala bayita Julian Namuli okulabika nga ekintu kyonna kitambula bulungi obwo mulabye enzirugadde nga mayanja okezeseza fitina bwekityo bwe kitambula omukulu muyanja naye nga gyali nnyo okukoza okuteeka mulongo ate era ne mukoddomi wange gyali nyeri tone nga kotadde kaka ebintu byonna bitambula bulungi nnyo nja kulubanga mbagamba nti jakuba tusinkana wiiki egenda okubanga eddako ebitundu mwongere okusindika message nga muŋŋamba nti ene waffe jangu nabagamba nti message esinga obungi ennyo ne bwe bamunaŋŋamba nti no busia nja kujja eyo kasita mbeera nga mumusinza message esinga obungi enamba nagibawa era nja kubanga nja awangale nnyo masomogi atakuumira mpeera abankuumire mukulu Paulo Bukenya nawe nkusiibudde message etuuse leeti ndabira omukyala. Bye bye. Have a good day,